Nze nkubwa. Gwe mazima nkubwa. Tesiga nachogera. Singa kujja kugamba okuba tugamba onywa soda yekka. Nkubwa. Ebinyoko obigambe nti nedda. Njaye yennyini risika kaliba. Nkubwa. Awula vuga speed. Nkubwa. Kasoma magezi kigo abaana abakubwa mpola babiveeko oba no problem. Oroze bitamiza oba bikuba bina kye byongerako. Ku muyimbi nenga abayimbi bonna bakubwa mwanteri muyimba atakulimba mutakuwa tukubwa n'abakyala bonna bakubwa mulimu abakyala botunya n'ogamba tasola banga kuba katundenga kugambe mukyala dokita yakyasize okuba genda omubuuza reba namukula akuba adaka mindike mmalo jakukubya ebigo nenga akubwa kyekiriwo abantu bange man bagala nnyo amanyaga elinya lyange nze promoter Tigo Pro Uganda outer Caution Entertainment recording label and the promotion company. Okola ki? Nkola promotion. Olikola promotion. Kuba mu Wogambye bagita batya? Caution Entertainment. Tuli ku ki leero lunaku olwaleero wano? Wano tuli ku kyali wange nakayimba bakaita bingi kyali wamba mutasema sema. Gai tubadde naye dda. So waden bada wakana kuya kasimu nanga man nakayimba kange jango berewo kutwa biti ninga kanjenda ku bachali bange enzi jawa nene wese bagwiride ko mabagodu TV Good Talent manya Good Talent mwana baita byonna segera abayimbi je bali banje eyo muri ba promotinga bali promotinze ku mwana omuwala promotion mwana omuwala na sijikolanga ko to promotinga mwana omuwala naye masa onenda kubaletera akawala masa in case banga tukiziganza mu good terms nze na nomwalo yo bakayitani masa onja kaleta ne wale bade ko ne bachali mu promoting abana abawala nachali bamba mita Hussein promoter na actually ta promoting okay Hussein promoter bagamba Hussein promoter mu kuliyo buliyo bwana obuwala nga busubizo promotinga Rakubuza kazanyo kange promoter baga promoter bwana obuchekinga obuchekinzi before promotion kafulu kati Hussein promoter inaka na kala bakaita Tisla Baby koke nyini kalibweru nenga manager wako na Uganda actually Hussein promoter is my brother nenga tukola naye nenga bwa tabulia just have checking nebwe bakakuko promoting akawala so promoting omwalo bulungi I can ngato mukwata ko promotion choka to promoting abirala I can ngasimukwatako nge chana kine kiyise wano nole kachireke dala nada kama wese timu so promoting omwana nga she's my girlfriend segera nenga mukwatako okulyango simira muddala bibawo ebyo mu business bibawo tochina problem omulezi no muwana bibakwatagana bati baso bafuna mabiroze bidala dala nga kati ngafe mu music industry mamu ku share yo ne mukuba segera man so dogira ba so ebane biwala bijjo bikwasaganye bubinyo webijjanga webiri nga business weri nga tena kirungi era nga kikwasaganya kimanyi nawe kyagala kwasaganya bibi kyana kino kubanga kyakolamu nenga mama abana nzo kitagula mama abana jali tugendeko ku nsonga y'ebiragalalagala eri abavubuka especially abali muziki abawala abo bennyini batugamba abaana bakuwa mosoka bakubya noliko mukankamula bulungi nyonga bisigale tabitegere bigenda mu maaso man olaba kigambo biragalalagala simanyi kitegeeza naye for sure kamabole kintu ekyo olaba ebiragalalagala bina ebika omwana omuwala wabanga okozesa enjaga si kirungi okunywa enjaga mulimu enjaga kale era abantu gye batunywa gye bakozesa kati nga gweruwa gyokozesa yobagambakozesa bwekyomanya kati kakuba ekyo kimu biragalaga si birungi for sure byoku music industry bye bikyasinza otujjako abantu n'okubatabula naye biragalaga by'abazungu ebyo nze sibikkiririzaamu okitegeera olw'ensonga emu nti ogenda kunywa enjaga cocaine onywe biki ogenda kuvaako naye gwe zaaki abajamaika tebavaako because bakozesa ekintu bakozesa drug ngeri nakyo kyavujjo kyokubwamu abantu balina okukubwamu naye gwe tokubwa olikwalaanze nkubwa gwe mazima nkubwa tesiga nakyogera singa ojja kugamba okuba tugamba onywa soda yekka nkubwa ebinyoko obigambe nti nedda njaye yennyini risika kaliba nkubwa Ahora voy a speed.
okuba nkubwa kasoma magezi kigo abaana bakubwa empola babiveeko no problem oroze bitamiza oba bikuba bina kye byongera ku muyimbi ebitamiza tebina kye bikongerako ne biteeka mu fantasy biteeka mu mbeera nga onyumirwa noba nga olina byolowooza kati zemba nti norimba lwendo promoting lwemba nolupya oba actually promoting Renki promoting kuba Question Entertainment n'abayimbi bangi ena Renki ena Jacon kati tuleta nti norimba tugenda okuta kati saazi norimba balita nkwatayo lwa tugenda kutulimba ewa tukwatayo kabi kati otwanga nenda do promoting oluyimba mba nokubwamu ko nendowooza nete kalenda yange nekote papa ne pen soka ngama kati norimba nja lubero wane no nja ku step bweti nja kugoba kineno astegera so that's why watch tukubwamu ko nenga abayimbi bonna bakubwa mwanteri muyimba atakulimba mtakubwa tukubwa n'abakyala bonna bakubwa mulimu abakyala botunya n'ogamba tasola banga kuba katulenga mukyala dokita yakyasize okuba genda omubuuza reba namukula akuba adaka bindike mbalo jakukubya ebigo nega akuba tuddeko waliwo eri abaana abawala ebiseera ebisinga obungi omwana omuwala okubako watuuka ayita mu bintu bingi ajja eri promoter ogambye olina omukwata mu DJ namukwata presenter namukwata mu kyogerako kyekyo ekizibu ekyo by the way ekizibu ekyo kireesedde ekintu kimu good ekizibu ekyo kireese nti industry yaffe terina strategy kivudde ku ekyo nti tetulina strategy nti omwana agenda kumala okukola oluyimba lwe aluleta wa promoter nga muwala anyirira nange soke nga mwana amasu ganjiko kitegera mbenga nenda omubako temukolera mbenga ndasoka mutwa mukumulya lumala okuvaawo avaawo agende wa DJ omuzanyaawo bamanyi ba DJ nawe naye amalamu keki avaawo agende simanja ateka akayimba kange ku Galaxy ateka akayimba kange ku Gundi nabo bamulye kyekizibu ekyo kiri mu music industry yaffe terina strategy kitegera nti buli muntu avaayo yerimbe kya music industry ne singa ntwaite nti abawala asokwa tulimba nagaka nina dutu twali Tego's promotion company nitukwa contract ndi jari mbangu signing olenga gwe distributor uteke one asegera kitegeze mamu kubanga musizide ku business togenda kumulya tibagenda sanga bizibu ebyo nenga bala bafuna challenge nyingi nnyo mu ndonge eno tebakyasinze bambi ofuna challenges tugeyanziza abantu basiibule promoter Tigo abantu gasina basiibula njala nga njogera bino bibasibula abantu ya music industry eno tugikyuse goge mazima music industry yaffe mbi tulina ekirwadde ekitulya kano katalekeka tulina ekirwadde ekitulya music industry yaffe nti tugenda abanigeria bali mu tulya tetukimanyi tosobola osanga omuntu atamanyi luyimba lwa Sema nga kyali waffe tuzze wano eno bingi talutagana dowulira nga balukuba ayagala kuwulira Omare aga kuya upcoming Baramide aga kuya upcoming ba Nigeria osega so bana Uganda bana twaga music industry yaffe twaga abana baffe twaga culture yaffe twaga ebintu byaffe ekyo kyokka nenga basibula tulina kayimba kaffe bakaita nkwatayo Renki video tugenda batujitekayo soon bana mukagale mukwata abana mbakwateyo ne good nina jikwatayo okay.